Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo era n'okwebaza okutugoberera. Nze Elisa Nicholas Ssekitende, omuweerezaawo ku leediyo y'abeene eya CBS. Njagala okwaniriza n'okwanjulira enteekateeka yaffe empya eya pulogulaamu Ataakulaba obukulu buwoomya ttooke. Nkwebaza okutugoberera n'okutulaba ku mukutu gwaffe ogwa TikTok Elisa Nicholas Ssekitende, YouTube channel Elisa Nicholas Ssekitende, Facebook Elisa Nicholas Ssekitende, ate ne ku leediyo yo eya CBS. Mu pulogulaamu yaffe eno obukulu buwoomya ttooke tugenda kutuusaako abantu ab'enjawulo abalina bye bakoze obulamu bwabwe obw'emabega, abagassa ettaffaali ku nkulaakulana y'eggwanga lyaffe n'okukuuma ekitiibwa eky'obwakabaka bwaffe obwa Buganda. Nga ku mulundi guno tukuleetedde Mwami Philip Luyombo Mulindwa Muluya, mukulu w'omutuba gwa Kitubi mu kika eky'Emmamba ogusangibwa Ekitanga mu ssaza ly'Abeene erya Buddu. Agenda tunyumiza bingi ebikwata ku bulamu bwe, okuva lwe baazaalibwa obulamu bwo bwakula butambula butya, enneeyisa yaabwe, bazadde baabwe baabakuza batya, atubuulire ebikwata ku kika kye, atubuulire ebikwata ku kusoma kwe, atubuulire ebikwata ku famire ye, abaana bye balina, abaana be balina emirimu gye bakola, ate atubuulire n'emirimu egy'obuwangwa bwaffe ng'emmwanyi z'olaba wano ewakaawe, omulimu guno agutambuzza atya, emirimu gya gavumenti, ye ndowooza ey'ebyobufuzi yagitambuza atya, awagira ki, era emirimu gye egya gavumenti yagitambuza atya, yagibalansinganga atya n'obulamu buno obw'okulima emmwanyi. Byonna tugenda bitunuulira mu pulogulaamu yaffe eno obukulu buwoomya ttooke, Ataakulaba yakugaya.